main road batera abantu tear gas batera live bullets batu benda tuje banji kunkade babantu kama simwe erizoba nani nyenda kubashaba kunzikirize nga mbazo mu Ruganda nalo muntu manyi kubanjogera oluzungu mwana nambi tabule kati bana kambi tabule kambi kolemu katogo genda kusaba sister wange atenga genda kubera woman MP waffe ajja kutranslatinga naye bamubimanyi byenjogera mukama simwe banange katonda wamanyi nnyo tumbiremu katonda tukutetereza Yesu oli mwana gwandi omusaayi gw'ogunnaziza ebaza omulokozi nze siri pastor nze siri mutuukirivu naye bwe ndaba katonda byakoze mu nnaku ntono nnyo ddala ŋŋamba mukama n'ow'amaanyi nabadde na Lufeenya nga batukubye batufuide tear gas sawa zino abasajja ba Museveni basse Bannayuganda more than 100 gabaagala batuteekemu okutya gabaagala tugwemu amaanyi olwaleero mwena mumanyi ti Museveni bw'anaaba agenda kujja Fort Portal bagenda kuleeta sente babawe sente babagambe mwena muveeyo muwubire bosi agenda kusasula abayimbi kulira agenda kusasula abayimbi bajje babawe t-shirt nga bafukamidde wansi agenda kugulira ababodaboda bonna amafuta naye nze bwe mbadde nzija Fort Portal bwe nagenze Kyegegwa bagambe tojja kwogera n'abantu ba Kyegegwa ne tugenda Kyenjojo ne batuteeka 20 kilometers away from Kyenjojo batuze wano Fort Portal ne batusibira eri nga tebaagala tuyingire naye mukama w'amaanyi basebo ne banyabo amabara gange Ninyowe Kyagulanyi Sentamu Musinguzi Inze mondaba wano nze ndi mwana wa Tooro waba batakikiriza genda buze Juliana Kanyomozi olwaleero manyi nti mumpulira bulungi nnyo olwaleero mbadde manyi tetujja kusobola kutuuka bwe bansanga e Busoga omusango gwe nakola kubanga waliyo love nyingi. Our only crime is love. Our only crime is support. When people welcomed us in big numbers, Museveni could not take it. He ordered the police to arrest me and beat me. Omusango gwaffe kubeera nti tulina laavu n'abantu ba bulijjo. Era kati mulaba waliwo ka mobile prison
prison akoka mobile prison wakaletedde Bobi Wine. Nenjagala mbagamba abapoliisi nange ndiredde oba mutwala wa oba mukubaniko twava mu geto kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda kuba ne Dawudi yanyiga Goliyasi nga yesiga Mukama Katonda netuja nabo munatiyagasi be twesiga Mukama Katonda kuba ne Dawudi yakuba Goliyasi nga yesiga Mukama Katonda. People power! Our power! People power! Our power! Bagambe bigambo bino bigambo byengendo bagamba temugenda biwulira ku radio, bino bigambo byengendo bagamba temugenda biwulira ku TV, era bino bigambo byengendo bagamba eyo yensonga lwaki Museveni tayagala twogere nammwe, kubanga byebagamba bibagulawo amaaso. Omusajja omu yagamba the most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Ekyokulwanyisa ekisinga amaanyi nga kiri mu mikono gy'oyo akunyigiriza akufudde slave bwe bwongo bwo. When you open your brain, when you open your mind, you can open everything. When you open your mind, you cannot be a slave anymore. Liberate the minds of people, and then you will liberate the bodies of people. Ensonga lwaki bangana okuyingira mu kibuga, ensonga lwaki bangana okugenda ku radio oba ku TV, kuba bino bye mbagamba bya ddala. Ladies and gentlemen, abantu batooro muli kwetegeriza. Nze size wano nga politician. This is not politics as usual. Nze size wano nga just NOC only presidential candidate. Kambabuze, mwali mulabyeko presidential election nga bagiwadde less than 3 months. Mwali mulabyeko presidential candidate ne bamukwata ku lunaku lwa nomination lwennyini. Mwali mulabyeko presidential candidate ne bagamba gwe tojja genda ku radio na ku TV. Mwali mulabyeko presidential candidate ne bamugamba gwe togenda ku main road gwe eri mu kyalo. Mwali mukirabyeko. Well, this generation you are going to see what you have never seen before. Siri wano kubanga ndi professor, nze siri professor. Nze siri wano kubanga manyinya ebyamagye, nze siri military general. Nze siri wano kubanga mubeesimbyewo nze singa obukulu, nedda. Nze ndi wano nga representative of the poor people. Nze ndi wano okukiikirira abantu abaavu. Nze ndi wano okukiikirira abavubuka batoro, abavubuka ba Uganda yonna. Nze ndi wano okukiikirira abantu ba ghetto. Ndi wano okukiikirira abo abalenzi ababeera ku wasingibwe buli kanaku nga bakola nnyo. Ndi wano okukiikirira abaana abavuga boda boda. Ndi wano okukiikirira abo abaana abakola majaani. Ndi wano okukiikirira bannansi, badokita abakola ennyo naye nga tebafuna ssente. Ndi wano okukiikirira abo abapoliisi n'abasirikale. Basula tebeebase nga bakola nnyo because they are trained to protect and serve. They are trained to keep law and order. Naye manyi tomusaala bafuna mutono nnyo. Manyi bulungi nnyo tibangi ku bo babalagira piga huyo naye nga tebaagala kutukuba.
manyi bulungi nnyo tibangi abala abamaze emyaka 4 mu police force naye nga for 40 years asigadde nga corporal because they don't come from the privileged families. Manyi nti balina abakyala baabwe nabo abakyala bafa bazaala. Manyi nti balina abaana baabwe tebalina school fees. Batunda everything including their ancestral land. Abaana bagende kusomero naye bwe bavayo kusomero tewali mulimu. So I know what those brothers and sisters in uniform are going through. I am here to represent the local people, the common people. Wano eno inakuwera tourism city ebyaddala. Inakuwera tourism city ebyaki. Sibyaki Sesimeze mbadde president mwana wano walina okubeerawo airport place on planet Earth. Mwana mchimanyi nebogenda Jamaica bogera Kabarole bogera ku Fort Portal nebogenda America bogera Fort Portal naye lwaki abaana be Fort Portal baavu. Why are people in Fort Portal poor? Because ever since Museveni took control of our country, we became slaves. We don't have a right on our land. Muzembira babingi nyo byenandyogeddeko baganda bange. Ne kubanga obudde tebuliiwo. Ate kubanga nga bwe mwalabe batuyisiza wala nnyo. Jakogera ku nsonga ntono nnyo. Okusookera ddala ndi wano nga candidate okubeera president. Nandibadde nyambadde suuti naye leero nyambadde jini. Omanyi lwaki nyambadde jini? Kubanga bwe nyambadde suuti banyiiga ne bankuba ne baziyuza. Kati nzize olwaleero nga ndi ready. You can do anything you want to me as long as I've told the people of Tolo the truth. So njagala kusaba mwena kasina babanjulira abakandidate baffe kasina babanjulira abakulembeze bannaffe njagala kusaba mwena abaana ba Fort. I am requesting you, this is not about Kyagulanyi. It is not about my sister here. It is not only about the politicians. One man said politics is too serious a business to be left to only politicians. So this is not politics as usual. This is a mission to freedom. Chikame muno, this is a mission to freedom. I said this is a mission to freedom. Say it again. This is a mission to freedom. Yes, this is a mission to freedom. We must do this together. So I want to request all of you, aina simu gijeyo recording, aina Facebook uteka ku Facebook live abantu bangi balabe. Bw'oba toyina simu njagala recording mutwego. Bw'ova wano njagala ogamba abantu bangi nnyo. Bw'ova wano njagala ofuke Bobi Wine. Njagala buli omu afuke Bobi Wine omanye nti we can do this if we come together. So why am I standing for president? Why? Why am I running for president? When I say my okujano Fort Portal, twali tukuba dance. Tiwani. Neka kati. Komi yao kuba ndabi. For a very long time, bali batu disconnecting akunsi yafe. Museveni yafuka president when I was 4 years old. Nze naine myaka 4. Abasinga kumwe mwali temuna bakuzaalibwa. Galimbye ba mama baffe ne batata baffe tinaleetawo fundamental change.
It is now 35 years. 35 years. Engudo z'eggwanga zayonooneka. Amasomero g'eggwanga gayonooneka. Education yayonooneka. Ebyenzijanjaba byayonooneka. Njagala mumanye baganda bange, we are in trouble if we don't change our country. Katonda yatuwa mukisa ati every 5 years power goes back to the Ugandans and they have the right to choose their leader. Bwe twatunula, we expected the lawyers, the doctors, the professionals, but many of them who dared to speak the truth, they were killed. Some were poisoned, some were murdered, some had to run out of the country. And Museveni thought it was business as usual. Paka Katonda we yagenda mugeto najayo mubanda. Therefore, my brothers and sisters, nesimbyewo okubera president wa Uganda kubanga twagala for the first time tukyuse obukulembeze nga tewaliwo okuyiwa musaayi. Two, our constitution says all power belongs to the people. So if you are president, you are supposed to be a servant, not a boss. Nemai Museveni, all of you know, he said, I am not your servant. I am working for my children. That is why he has the confidence to say, that is my oil. So, baganda bange, yagala for the first time, mulira, yagala for the first time, tuberene president nga servant, nga bana Uganda beba boss. Tugenda netulonda president oyo president alina kubanga atya bana Uganda. Oyo president alina kubanga bajjawa ne Fort Portal tasobola kulimba bantu. Nkimanyi nti tulina okubeera ne Mountains of the Moon University. Naye mbadde nzija nefuna information nti wali abasomesa babiri bokka be basasula. Fort Portal is one of the least funded. Nata Katonda yatuwa buli kimu. Just drive around and you know that this is the true Garden of Eden. All we need is good leadership. I sit in parliament and I know how much money is passed every day. But how much money offers services to you, my brothers and sisters? In Uganda today, abachala 19 bafanga bazaala every day. Mu Uganda olwaleero abaana 300 children die every day. Why? Kubanga government yaffe Museveni kyayagala ye kusigala nga president si bana Uganda kubeera bulungi. Olunaku lwa leero tuli mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Naye amasomero gonna baagagala, naye military schools ziri open. Baagalawo medical schools, military schools ziri open. Sente z'omuwa omusolo zigenda mu kugula tiyagaasi, tezigenda mu kugula ddagala. I want you to tell me how many government ambulances are in Kabarore. How many government ambulances? The government claims that they are fighting a disease, but how many government ambulances have you seen here? Naye mulabyewo emmotoka za police meka? Mulabyewo emmotoka za majje meka? Is that destroying life or saving life? Kale no baganda bange, I present myself to you as your representative, but we are going to do this together. Sobola kukikola nga ndi nzekka.
abantu bangi mujja gamba Museveni abba obululu, Museveni agenda kutuba. Let me tell you my friend, we have tested this and we know it works. When I simbayo Kyadondo ku MP, Museveni yaleta more than 8 billion in my constituency. Naye bokati tuletinga obululu NRM bwe yafuna kirabika buli kalulu bakagula emitwalo 47. Basalirwa ne baleta sente amajene polisi kyekyaliwo netwabawangula netugenda Arua Museveni n'agamba no oyo Bobi Wine kati mumutte nete yamanya nti waggulu eyo waliyo Katonda ate Katonda w'amaanyi. Twagenda mu kulonda nga nze bansibye mu military prison nga driver wange bamuse nga ne candidate bamusibye. Kiki ekyaliwo? Tetwamuwangula. So njagala mufuna amaanyi abaana ba Fort, abaana ba Tolo mwenna. Njagala ensonga mugiyingiremu, njagala mwebereremu bakyali bange. Njagala olwaleero bwe tuva wano buli omu afuke campaign manager. Njagala buli omu afuke agent. Njagala ensonga, take it on your own, take it upon yourself. Take that responsibility. We are not too young to change our destiny. We are not too weak. Abantu bemutya atefe batusinga nnyo. Batya nnyo basinga kutya ffe. Ffe betutya. Mwagala mbabulire lwaki batutya. Ffe tetulina mundu. Ffe tetulina byambe. Ffe tetulina mayinja. Naye bo bagina tiagasi, bayina mundu, bayina bomu, bayina byambe, naye ate batya. Mumanyi lwaki batya? Because they know this cannot stop. This is irreversible. Kino tekigenda kudda mabega. Never bakola kino bakola kino tekigenda kudda mabega. This is a revolution. Njagala okubagumya tebabatiisatiisa. Manyi nti abasajja ba Museveni baseba na Uganda. Naye njagala mumanye nti kamera z'ensi yonna kati zitunudde ku Uganda. Njagala mumanye nti ne UN, United Nations naye tunudde ku Uganda saawa zino. Kyobalaba bwe bankwata ne bateeka mu komera tebalina kye bakola, balina kunzizaayo waka. Kubanga amateeka tegali ku saidi yaabwe, gali ku saidi yaffe. Bakimanyi nti bannayuganda tebali ku saidi yaabwe, bali ku saidi yaffe. Bakimanyi nti ne Katonda ali ku saidi yaffe kuba kye twogera kye kituufu. Gamazima. Therefore njagala okubabulira Museveni tabatiisatiisa, tasobola kututta ffenna. Tasobola kubanga amanyi ekyatuka ku Gaddafi mukwano gwe. Tasobola kubanga amanyi ekyatuka ku Mugabe kyaliwe. Tasobola kubanga amanyi ekyatuka ku Omar el-Bashir mukwano gwe. Ensonga lwaki bino ebigambo nsobola bimugamba, era mwe abali wano bakyali ba Museveni mugende mugambe oli Kibanda takutya. Tugenda kusalawo
on the 4th of January. Olunaku lukulu nnyo. Tebagenda kunzikiriza kugenda kubasinkana buli omu nenjagala basaba mwekolemu omulimu. Take leadership. Mwekolemu omulimu. Take leadership. Buli kukyalo, buli kukyalo, buli kukyalo, buli kukyalo, buli parish, buli constituency, buli district, mu making sure abantu bagenda ne balonda mu abaana ba boda. Jagala mukolere ekintu kimu. Waliwo omuzeeyi nga talina transport, waliwo omulema talina transport, omuvuge mumutwale gye balondera. Bwe mumala okulonda temuvaawo. Twagala DR form buli polling station. Mwekolemu omulimu. Njagala buli polling station nga tulina declaration form. Bwe tuba nga tulina declaration form, Museveni talina kyagamba naawe. Olaba Trump bamuwangudde, kati Museveni kikyagamba. So tulina advantage emu yokka. We have one advantage. We are many. We are many. And we must make use of our numbers. This is a game of numbers. You, the young people, we are 85% of the population. Omwambo tate muzeyi wa myaka 80 hizo tuwangula nawe story kinairi. Robert style. Tuchikolechi Robert style. Tuchikolechi Robert style. Me say Robert style. Robert style. Me say Robert style. Robert style. Listen, my brothers and sisters. The same way we are enjoying this is the same way we must enjoy our victory. Because for sure we can do it. We are many, we are young, and we are united. For a very long time, Museveni has divided us along tribe, along religion, along class. Not anymore. Katebacha soba kutwawula kubanga fena kyekimu. Olaba ngabe kiri wano 40. Kyekiri Arua, kyekiri Gulu, kyekiri Ebusoga, kyekiri Karamoja, kyekiri Buganda, kyekiri Ankole, kyekiri everywhere. So let us use this opportunity, because this is an opportunity of a lifetime. Jagala bawandike mu history. Once upon a time in 2021, the young people of Uganda chased away a dictator. Nick Soboka. Nick Soboka. Bazangu Nick Soboka. Nick Soboka. Nick Soboka. Hey, kati tuchikole. Twebaza Katonda. Twebaza Katonda. Tatuwada bakulembeze. Natuwana mwe abantu. I am telling you, this is not politics as usual. This is a mission to freedom. We must all get involved, my brothers, my sisters. Whether you are doctor or you are lawyer, whether you are farmer or you are teacher, whether you are big man or you are small man, woman or man, young or old, all of us. This is about all of us. We must come together. I am very happy that the young people of Uganda have come together. Era tuli mukwogera ne ba leaders bannaffe bonna bonna tusobole okukwatagana, tusobole coming together. But I know that you, the voters, are already together. This time it is not going to come from the leaders from top to bottom. No, let it come from bottom to top. Let it come from you. That's
That's why I know that there are many people, many of them are FDC here, many of them are NRM here, many of them are ANT here, many of them are DP here, but you are all saying Museveni must go. So if you vote for me, if you vote for the National Unity Platform, you will be voting for servant leadership. If you vote for Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, if you vote for me, this is my pledge to you, the people of Fort Portal. There is no reason why there are no tarmac roads to the tea estates. There's no reason why this place is not the most popular place in the world. Ngamina president nyoba soma nene batafuna na milimu. Ateba basome sebintu nga tebigenda na bagasa. So if I am president, we are going to subdivide our education system into 4 A's. The first A is academics, the second A is arts, the third A is athletics, and the fourth A is agriculture. The first A, which is about academics, yes, we shall empower our doctors, our lawyers, our engineers. We should be also exporting doctors, not bringing in Cuban doctors and exporting house girls and askaris. No. When I am president, we should be exporting doctors, engineers, etc. The second A is athletics. Singa nze nakulanga nga buli kisomero lina pitch, nga buli kisomero lina sports. Naye kuva Museveni we yajja yatta sports talent zonna zonna kubanga ye talina talent. I want to tell you that when I am president, I will respect sports talent the same way I respect academic talent. Kuvira ddala mu P1 njagala nga teacher alaba omwana n'agamba yajja kubeera Ronaldo. Oyo omwana ajja kubeera Kiprotich. Oyo omwana ajja kubeera swimmer. Era tuba building right from school kubanga bwe kiri Argentina bwe kiri Brazil tobola bajja kusanga Ronaldinho nga teyasoma bingi nnyo naye nga aleeta sente nyingi nnyo mu nsi ye kubanga Katonda yamuwa talent. We should develop that right from school. The third A is the arts. Setaka kugera ku arts kuba nange ni product wa arts. Kubanga nafuna omukisa nensoma music, dance and drama ku university. Nenge ebintu ebyo byonna twalisobola bisomesa abaana right from P1. Kati singa tulina aba Bobi Wine 1 million. Singa tulina aba Michael Jackson. So, njagala bategeeza nti bwe tunaaba nga tukyusiza Uganda eno, Uganda empya egenda kubeera birala naye egenda kubanga ennyuma. Eyokuna eyo ya agriculture. This regime has disrespected agriculture. Tuvolaba bajereka n'okujereka nti oyo mulimi. And yet this is the most beautiful, this is the most fertile land in the world, here Uganda. That's why they call it the Pearl of Africa, and yet Africa is the pearl of the world. Naye ne mu ssomero abaana okulima is a punishment. It is not supposed to be like that. So we have to change the way we look at ourselves. Ekisembayo mikwano gyange manyi nti obudde bugenze nnyo ate saagala kutuuka ku ssaawa 12 kubanga ffe tukuuma amateeka. Njagala okubategeeza nti kino sigenda kikola nzeka. Where's my brother Davis? Njagala okuba introducingira ba candidates baffe.
kuba introducing aba candidate baffe nange nyina abachali bange binaze nabo. Waliwo omusajja is a hero bamuyita Francis Zaake. I want to salute my Deputy President in charge of Western Uganda, Mama Jolly Mugisha. Yebale mulonge mirimu mama. Our power, people power. Magala malage kuchali wango malala. Linako waliwo ne kuchali kwange wano kuchali kwange mugumanyi baguyitani edi mutwe tulina Linako waliwo ne kati waliwo. One check, mic check, 1 2 1 2. Mic check, yo 1 2 1 2. Okay, nasina balaga candidates baffe. Waliwo kachali kange kano kali very talented. Buli luyimba lwe muwulira lwe tuyimba kano kwatako bagamba Dani Magic agambye atya. Dani Magic agambye atya. Aliwa Dani Magic. Dani Magic yagenzewa. Yo! Dani Magic takuba kulabe. Yeah, ladies and gentlemen, that young man is called Dan Magic. So, ladies and gentlemen, this is a cause of you. We are ordinary people. Nenjagala kusaba guno mukisangu twale okubanjulira ba candidates baffe at all levels. Simbo yaffe egenda kubeera umbrella. Gwe bogenda okulonda kola ki? Simbo yaffe egenda kubeera umbrella ki? Naye nzize ngamba ffe tukkiririza mu unity in diversity. Waliwo ne bachali baffe abatali ba NUP nenga bali hard working. Tukoze nabo okujjako Museveni. Sobola babuza amazera we nabeera president mujja kulabanga nabo mbafudde ba minister. Njagala mukubire ku Buganda waffe gwe bayita Honorable Daka. Yes, my brother. One Uganda, one people, people power, one power, one Uganda, one people, people power, one power. Daka, tukwagala nnyo muganda wange. We are in this together. Nabadde nga nyumyako ne Dr. Besigye yesterday. Dr. Besigye nagamba yabobi awokudde yongera. So, ladies and gentlemen, allow me request my brother to introduce all our candidates, beginning with himself and my sister here. Webale muno. People power. Abantu nywena nimbasiima hambere mu rugero okufuna mwebale kutangira
president wetu wa Uganda wa 10 Robert Sentamu Kyagulanyi Arali Musimbuzi Owembogo. Ningenda kubanza kaguzo hali abaine ndanga muntu kandi mukoma mwibuke mukono. Abalishua mti akaruru ka Bobi Wine oba hoki bakalinda bakamukoma. Abalo pepa haroho Robert Sentamu Kyagulanyi haroho na nimvuli rundi umbrella. Ibara lyange ni nyowe Rwa Muhumbu Davis Kyaligonza ikindesere kubaramuriza kerira sai kumenya muzinsangire kirekegekwa musangire road block zona muhanda nindabaho abagamba amani gaki omuru kuhereza akaroro Robert Sentamu Kyagulanyi mukaha akaroro Rwa Muhumbu ni mukimanya hano ubusuba mu gwetawe ntibatukeeze so ni mukimanya ngo kitu nikibakikozera ki people power le kantwalo mugisa nyete abantu bona besindira haba hano foto tubale bayingi batayita aroho le kambanze okay. Okay. Reka ntandike ndowayemerire hano mumumanyire Mama City. Hello. Kyagulanyi oye. Kyagulanyi oye. People power. Our power. NUP. Everywhere. No one is kuruka municipal council. Town clerk office zona akazikinga yatukingira heru. Nagenda nagambira Kyagulanyi yangambe byona nimbisobora